President Museveni wabuli abantu bonna badiringa nabo abasookayo mu maaso abasookayo wa maaso era bulaba nga omuntu nga amuyisa kubako tukabadde kuteesa abage bagenza kunyumya andi mugenda ne mubuuza president ebibuuzo n'abaddamu kakati awo twabaddewo mulamwa era ono gwe basuubiza Sente yimutuufu kasukwe muki ate bano bamukwata empola so thumbnail nga bwogikola bamukwate ki kubanga wedda bina byempulira kasuku gwe bategeera eri gwe bategeera yalina namba ezikwatwako eri nalabeka gwe bakola ki kati bano bamuyambe nnyo beyambe nnyo bamukwate bulungi ebyokuyomba babiveeko baba baagala kasente kubanga yagambye Natasha yagambye kasuku interpret for me sawudde omuntu gwayita linnya samuuliddeko ku bonna abakoze tolira obwedda asinga bannyonnyolako bunyonyozi nze gundi yalemwa egindi nze gundi alina gundi yakona buli bantu abano bonna bola beeyitaawo ebeeyinamu abasinga amagezi bontugamba nti bagenze nnyo nti bategeera eno gavumenti ya Uganda buli okulaba ng'oli munafu eba erinze lwenakukozesa olunaku lwe lwate lunatuuka buki butuusi naye nga eba erina okukukozesa kubanze kati leero mpiso babadde nga buli omu ali ku kimu kya Sente kuliko yadde ali ku bantu buli omu ali ku kimu kya kukwata kuki kyova wedda buli afuna akazindaalo akaabayo ekizibu kyekimu ng'omuntu kubanga bali tugambe nti anti season eri omusana gwanjokya nnyo kakati neetaagamu season teyavaayo buki bulungi ontegedde bulungi naye nga gwe otugambye nti omulimu guno gufuna kiralo era tufuna kati nze I don't contradict myself ate Sente tezinsingira byange bagenda kuziba wasayimu gwe balinde ate be basoose waliwo ono gundi yatwala z'abaani ono kati simanyi nze mmanyi alina naye ekisawo kyeyagenda nakyawo simanyi mba ndi awo ng'ate fiya ali kuli ku gundi Sente zitambula nti nankani awo motoka biki hoteli za bei tobimanyi sina kyemmanyi kakati kyegamba nti abo bali Sente naffe tubasabira bazituwe kuba bakwano baffe zimbasabira bafune naye nga abo tebabakwasa ku Sente senga gavumenti badde tebooking abakozi nga ddala eyagala kubakolerera ebaagaliza ebadde bazimbira studio nga gojja buzi n'olikodinga kamera weeziri wali kubanga ba YouTube abanze bansobera ponde tebamukwasa masimu ali aba akyakwata ate ngendo bamukubira kakati balemwa okuinvestinga mulimu bainvestinga n'omusanga aguze bagula ebintu bitategeerekeka kino ekifo kisaba okulula ebintu ebirungi n'ebitone omwana wo byalina ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusaba okululwa Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endi ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwayangobe. Trinity Love School, together we shine. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Kusema official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos zifanagana ko bweziti najyo wangira bitumbi byensi nkubozaako nenkwebaza okubeera nga atotwegaseeko. Truth Media Academy nziramu okubanga mbategeeza abazadde abaana bamala P7 abamala senior 4 n'abamala senior 6 batudde waka. Truth Media Academy weetuli okusomesa abaana ba short courses zibasobola ate okukozesa okutandika okwefunira emirimu. Tetusomesa abaana kunoonya mirimu
omwana tumwekwipinga ne knowledge agenda okumuyamba okwetandikirawo omulimu okukwata kamera okueditinga oku live streaminga okuvuga drone ebintu byonna bino nga bimulaba tubikola omwana abyegomba kuba bifaananyi muleete Truth Media kati tujja bba tumukusomeseza afuuka omuntu obuvunanyizibwa ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okubeera nga ate obitegeera mbeera efaanaganako bwetyo twagala panga tubategeeza ku banaffe ba Clarion Integrated Logistics yes byakuttemuko enyo tezikyatambula naye ate omusuubuzi okyasobola okusuubula ebivugaavugamu ku sayidi ze n'owulira mu emireeti eringa lwe bivuze naye ate era emirimu gikyatambula abantu tebeggalidde kakati gwe yabisuula tugenda bisuula busuuzi kale at least bituleetere ku Clarion Integrated Logistics tutereke mu store era ndowooza kago zo zisigala zitambula ndowooza abagiramu nnyo ndowooza batya naye kale at least era oyinza nonoonya wootereka ne wakubula kati awo bw'ofuna wa Clarion n'oteeka mu store zaffe wali kwa muli airport eddeira embeera wekkakkana nga tutikka butisi nga tukola ki simanyi naye mbadde nsuubira Madam Sente wiiki eno kansuubire tujja kuba twogerezeganya ajja kuba mpa update actually yabba munoonyako ampa update engeri emirimu gye gitambula mu ki essaawa zino kale olwaleero nina Musitafah tuli mu weekisi mmeka si bbiri bikyama nasembayo okulaba investigator Musitafah Musitafah twakola 10 days twakola 10 days ego twakola Musitafah ono nali naye munnyo omanyi mu mboozi ya maamaani emboozi yaleeta controversy z'amaanyi nti abantu balabanga ffe mu kubagirayo amazima balanga ffe abatagala maama afune bwenkanya bannaaye nze emboozi eyo envumisizza naye nga tonna ŋŋamba by'oŋŋamba maama yansabye nzannyo obubaka buno actually obubaka buno bwannyiza omutima maama nga yagamba namwe natandise n'okulowoozaamu nti asajja basobola okunywa okusinziira ku maama obubaka bwe yakuwadde baatandika okutambuza emboozi ya mayina amanyi mu Uganda buli kimu kikola ki kisoboka naye maama yampeereza obubaka buno yabadde yeebaza abantu naye bambi kuba bambi ayogera mpola kanzubye nti nabuna njakadde kuteerako ka voice kano njagala kwebaza sina bwe nsobola kwebaza kuba sirina naye nkwebaza ssebo ku lw'omwana wange Tina nkwebaza mu bizibu byonna bino byonna sikuwadde wadde ekikumi nze kulaba sibeera ku social media naye emikwano gyange egiŋŋamba okola omulimu gw'amaanyi ssebo webale nnyo webalire ddala nandikuwadde ssente mmeka naye wavuga emmotoka y'olugendo olwo lwonna kyenali sisuubira kuba omwana wange kyeyali ayagala okwogera yayogera naawewuka omutima webale nnyo ssebo n'okyeyalingira n'abantu ababayireddewo omwana wange bamukansolinze abamu bamuyambye mu ssente nabeebale nnyo beebalire ddala basobola okubanneebaliza buli atodde kyonna kyatodde ku lwakina tuba omusawo babuuliridde omwana wange onna mwebale nnyo mwebalire ddala kama yasobola okukadisaawo amaziga n'obulumi
enyina ku mutima nga sisobola kubuulirira mwana wange abantu bambeereddewo mwebalire ddala era n'abantu bongera otusonyiwa batusaasire basonyiwa omwana wange kye baali bakola baali tebakimanyi bulungi ekiviiramu omu okufiirwa obulamu naye ssebo bukulu webale nnyo webalire ddala interview omwana we gye yakola yamuleetera okukakkana omutima yayogera kyawulira kyamanyi ku mutima gwe omutima gwe ne gukakkana webale nnyo ssebo webalire ddala kama akuwa omukisa kakati omanyi story yaleeta mixed feelings mu bantu nga waliwo abajagalanga bweri ng'ate waliwo n'abalina eki eside kati ng'ate abantu batuuka kiseera nga balabanga buli otwaniveiringayo ekintu ekirala ekiri against mama Martin nga balabanga ffe abatagala mama Martin afune ki justice ne Martin which was wrong nti Simons nali omanyiza ku mazima sivaako newe ngasigalako omu nti one tuwa kintu kyoyinza kugeraganya ku mada tekikola ki era ffenna tuli bazadde tumanyi kikiriwo omuntu kyawulira okufiirwa omwana konsaani yaffe we yali nti buli lw'oyagala obwenkanya olina okutambula otya n'okubeera mu straight line. Yes. Nti ffenna kubanga ffenna tuli bazadde ffenna tuli bantu tulina bannyinaffe tulina baganda baffe naye nga ffe tugamba nti buli lw'oyagala obwenkanya beera mulambulukufu nti obwenkanya obwagala nga mulimu amakoona kakati ne bana abawuliriza bafune babulwamu engeri gye bakola ki kyokka kye naye abantu bagaana otutegeera eventually zigenza unfolding abamu bagenzi bakitegeera kitubadde tukola ki nti ffe twagala omuntu yeesalirewo nti bw'abanga Martin yeetaaga justice yagyetaaga kubanza ekyamazima nze ndi ku side ya Martin nange mbagala Martin afune justice enjalo gye njawukana ku bantu nti agifune side zonna buli yalagajjala mu bulamu bwe okitegeera yeetikka omusalaba gwe nga bwalina ogukola ki yokka argument nga yokka gyennyina nti wabanga maama alina mu lopose admitting nti azikola ki noone yatta omwana nekyo kyali kya buntu bulamu akwata obukwasa omwana okola ki kubanga amateeka gaaliwo so nga tugezaako okulaga abantu nti abantu nga bo baagala justice agifune side emu ewone yamutta eno kyendowooza oba ekituufu abantu kye balina omumanya ekisooka omussi kuledde mukwate yes ebiddako wano of course bangi basobola okukwatibwa mu musango guno bangi nali ne kansula wano nandaga nti waliwo n'omusango gwa defilement ogwabuusibwa amaaso yes bagufuula civil ntegedde bulungi waliwo there moments kakati bagukwata ne bagufuula civil mulimu abantu bangi basobola okubeera affected muki musango guno awo compromise nyingi ezikoleddwa nebifanagana okotibwa ebityo naye ndowooza buli detail erimu lwaki yeetaaga okwetegereza nti eyambako okutuyigiriza ffe ng'abantu ba bulijjo nti bwe kibanga emboozi y'omuwala y'entuufu abaana tukyabazaala abaana bakyatunyiiza naye bw'onyiiga baako okoma ssaawa mmeka okunyiiguluka okusanga kubanga nze nagambye abantu nti byonna tubyogera naye kyesaagala twerabire Martin tafaanananga mwana abadde talabirirwa ontegedde bulungi kitegeeza nti wakati awo paka waaliwo ebyakola ki ebyajjawo yes kati Simon one we must all admit nti abaana bayayuka kati enjawulo weeba gwe muzadde wa muyina butakkiriza nti omwana we yayayuse awo kayo wali controversy mu mbeera eno nti yes Martin yewaggula okusinziira ku version ya Tina bati tusobola kubuusa version ya maama maaso kuba yazaala omwana kakati nti lwaki
omuzadde tabatakkiriza nti omwana wange yeekola ki omanyi kye nali mmanyi nti maama Martin agenda ajja kujja agambe nti omwana yanneewaggulako under which circumstances zandibadde nzibu okunnyonnyola nti eri gy'ali aliyo lwa mukwano oba eno waka baamugoba okitegeera nti olwedde eri gy'ali but ali under which circumstances eno maama yamugoba oba oli mukwano gwe gumudrivinga after ono okwadimitinga nti yes abadde omwana yakola ki kati bw'ogamba nti nabadde waali ng'ate afiiridde eri kyetamu obukuubuki justice gy'oyagala awo wekola ki naye nga teri kintu omwana nze ndi ku side ya Martin era I'm crying for his justice lwakuba nti parties ezimu tezaagala kulaba nti zinamu omukono mu injustice ye. Anyway, challenge endowooza tetukyalina kati naye kakati mu musango guno weegendereza nnyo okulaba nga sirabikanga ali ku ludda olugezaako okubuza obujulizi obwa Martin okufuna justice ye. Nze ndowooza nti maama yasinga okumanya ekiri ku mutima gwe era yakikola ki yakimanyi. Nze ndowooza nti ekisinga obulungi nze kuba nze siri poliisi era nze okuyayana kwange kwonna kwali bye nazuulako ku ground nga mpulira Tina tali represented bulungi. Kibula maama agambe nenvuga amafuta go navuga emmotoka n'engenda eyo gye namusanga unfortunately emmotoka yange neyonooneka tebantuma naye neyonooneka osanga yalina ekirwadde kyayo naye kyattukira eyo naye nga mu byonna kye nali njagala oluvanyuma lw'okwogerezeganya ne maama ye side eno okuwulirirwa side zonna ziwere represented at least omuntu afune alabe emboozi ebeere balance bulungi. Kyobola bambi abavaayo ne balaba kibi kyokka mu interview y'omuwala banumyamu lwa nsonga emu nti nalabanga abatakolerera bulungi bwa mwana ogwo olabikanga gwe bakola ki balwanirira koza ano ali traumatized ate oli mufu kubanga olaba omuntu ng'ali ku mutimbagano n'amuwemula oba ontegeera n'amwogerako ebigambo ebifaanagana ku ebityo naye n'ogamba naye awemula omukazi ono awemula omwana ono ye nga temumugambako. Kati nno n'ekizibu ekiriwo sayima omusango ogwazzeemu Sente kirabika nti naffe baatugamba ddanga bwe twalya kati saagala kugiba kubanga omanyi lwaki nti waliwo avuma n'ogaa nti ate baavumidde ki nga n'ensonga omanyi kyenjala ategeeza abantu abali ku social media okomenti nga tekuli compulsory ate abantu bate bakimanyi nti okomenti nga tekuli ki waliwo kyotunya n'ogamba ate kinaakomenti nze kyaki ng'alinga atali muzadde nti omwana oli yafa tewa ekintu kisinga ng'oli alina body era ayinza awo tosobola kumwenkana bulumi era bino byonna bye tuyinza okunenya maama wa Martin tubimunenya amaze era kuziika oba ontegeera nti omuntu omwana amaze omukola ki konsaani yaffe we yali nti lwaki ono gundi story zammwe zikola ki zikuubagana abaira n'ekyo kya story Musitafah nze ndowooza saagala tube anyway challenge eriwo eryemu nti nno abajulizi beekubira naye nze kyensaba buli omu alina story nga gyakakasa tusigaze story ezo ekintu kirina tulinayo kooti z'amateeka tujja guwulirako mu kooti ezo obujulizi obwo bwe bujja okujulira kubanga nze nange mu ndowooza yange maama simusisinkanangako naye ndowooza maama alina obujulizi bwawa alina obujulizi alina statements zakola ezirina obujulizi obwenkomeredde bw'abanga maama jjajja yayogerako ko n'omwana ku makya kolologo ebeerayo ate musobola n'okugenda mu kampani ne mwetractinga n'amaloboozi gennyini maama agamba mutabani we yali naye ku makyako ku hamu erina CCTV cameras zesibazi zage sameka departure ya sameka live ya sameka otegedde bulungi mu kibuga awo waliwo baneighbor amaduuka tegalinganga nnyumba zino zaffe eza apartment tomanya ali muki kakati bw'otavaayo
completely n'ogamba maama olimba kubanga ebintu yayogera byonna bitambulirako abaki abajulizi nange ate saagala kuwakanya Tina bwe nasanga ng'ali mu buki mu bulumi kakati nze kyovula ngamba nti ssaawa zino tewali agwana kunenya naddala nga patizi zonna ezirimu zikyagaanya okukwatagana ku bituufu ebyaliwo kuba kati Tina alina ndowooza omanyi kizibu kibi otwali kintu kirumanga omuntu kugamba nti obulamu bw'omuntu okugenda bwayitirako ggwe yo nayo nsonga ndala ate waliwo okuyitirako ggwe ng'oli tabadde mukwano gwo akitegedde bulungi nga muyisiŋŋanyiza wisiŋŋanya mu kkuwe bati embeera neebaawo emukuviirako omuntu okola ki naye kati ono abadde mukwano gwe buli omu kyasobola otegeera okujjako ng'oli yeefudde bwefuzi nti ajja kukitegeera naye embeera abaana gye baalimu buli omu asobola ogiyimagininga n'agikola ki nti era bwebeerawo tosuubira kizibu kyonna kati kankuleko Simon nti abaana bonna nga bwe baali nga n'ekyokufa kibali wala nnyo kirowoozaako nga bye bayiiya toyinza kubagamba nti n'okufa gye kuli ate nga mushuwa buli omu yali abaddeko mwe yembeera waliwo omuntu w'emyaka gy'obeeramu ngulumanyi nti n'omuntu okufa gye kuli ng'obala kusoma bakutikkire olwota ofunye omulimu awo omulungi nga byamaaso bika byolowooza nga kizibu nnyo mu ssaako yo okugyamu death is what happened eventually happened to these people nti bano betunenya emyaka gye balimu ffenna twali tugikoze ki bano kati bano ababasingako obukulu betunenya ensobi naye bano embirwemu emyaka gye balimu betugamba nti kale obwono singa yakola bw'ati oba kino tekyandibadde weekiti naye nze ndowooza essaawa zino omuntu agaana okunenyezebwa ebitundu 100 ku 100 ye taata taata yalina omukisa ogutakuba yes abalala bonna bye tugenda tuzuula bye bitutera okubanenyesa naye tusinga tubeerawo muganda wa Martin najja n'ayogera n'atugamba brother wange naye ez'amateeka kati birina puruufu kati obuzibu buli ku bantu ababiri maama wa Martin ne Tina bonna statement zaabwe buyinza obutazitwala nnyo nti buli omu alina obulumi bwe ku mutima oli asobola okwogera ng'alina obulumi bwe bubi ate buli omu ali biased eri munne kati kyeyinza okugamba ne Tina ali biased eri maama yes anti maama lwaki Tina agamba bwentyo nti Tina asobola okulowooza nti tali appreciated ku biye byagaba byeyabeerera waani era ne Tina aba mukyamu nayo kiri okulowooza ekyo lwaki nkugamba bwentyo singa oba oyingira awo n'osanga omusajja akwakkula sayidi mira yange ku mmotoka n'omugoba n'ojja n'otuula butuuza awo oba n'otaŋŋamba kale bwe nkusanga ne kugamba Musitafah vaawo oyinza okunnyiigira nti omusajja yange nga ate nze nataasizza sayidi mira ye kubanga byonna ebigenda mu maaso ebanga sayidi ya Tina ntuufu maama teyabimanyaako nti byaliyo anti kati ate ye Tina abimanyi kati wakati wa Tina n'omugenzi waliwo emboozi eyali eyamba ababiri oba okitegeera bulungi nti wakati wa Tina n'omugenzi waliwo emboozi eyali eyamba abameka era babiri baali beefunamu kati osobola kululinga awo tulolo yono mu bulamu bwani bwa Martin naye si mu bulamu bwa maama enkolagana eti yali ya wakati we na maama kuba sema enkolagana yange naawe oyitagenda ayinza obutagifunamu naawulirako nampulire era bwekola kusinga oli ayinza obutahatinga kiba kituufu okunyiigira Lawrence nga nze sikuwa kubanga kyendowooza bwe bibanga bibatugamba dead are not dead Martin must be appreciating Tina gyali kati ate si buvunaanyizibwa bwa maama Martin ku appreciatinga Tina maama Martin yandi appreciatinze Tina singa maybe Tina yali afunye obusobozi obuwalawala Martin n'amutwala mu ddwaliro n'amusanga on his deathbed maama n'amusangawo bwe bandi muyitidde mu sakira yonna n'amugamba we bali kutaasa muki mwana wange naye ebyaliwo tebyaganya Tina kutuuka kuki anti ne Tina teyandiwaddeyo kyatayina you cannot offer what you don't have naye obusobozi bwoleka bwakola ki bwakomaawo nti enkolagana ya Tina ne Martin yali egasa bba ababiri bonga ababiri yes kati wegambye nti ne Tina ali biased era mama muri mutima feeling nti not appreciated at all
okitegeera ne mama wa Martin agamba nti waviirayo omwana wange okola ki mwaviirako omwana wange okufa could you believe nti gwe omuntu gwogamba nti yaviirako omwana okufa ate yagamba yakola nnyo mulamu bwone yafa controversy oziraba oba Simon ze kugamba nti gwe waviiriddeko oli okufa ate gugamba nti ate nze oli senga nange nyina obulamu bwe nalwana okulaba nga ntaasa olaba parties ebbiri ezo kyegamba nti buli omu kubanga olowooza abantu ze tuzannya mu bulamu oluusi ezimu ziba personal olwoosi alimu omuntu akuyamba nga ffe tumalabanganako naye nga ate gwe akola ki akuyamba era nga ffe tuyinza namumentioninga kuba gwe akuyambira naye gyakuyambira era ekyamazima ogenda otutuukayo okwetaaga obuyambi bwe okola ki oba obwetaaga kati situation eyo gye twalimu ku Martin nani nti Martin yalaba ku bantu bonna bonna nga talina kuddukira waani obutaali buwaze obutaali buki buwaze nti mu bantu bonna abooluganda abasenga baani bonna yalaba nga ate eri at least asobola okuba sekiwa eventually bamuviiramu okola ki okufa so ezo zonna circumstances tulina zitunuulira notabulaminga side zonna ekibuuzo kyange tukoze tutya okuggyawo blame eri side ki ku side zombi okuleka ewa taata eyatta kati ewa mama newa Tina abo tosobola kukwatagana muffe abantu abagoberera kubanga ffe bwe tutapika taidi ya Tina ne wataba wapika side ya mama eventually bajja kukakkana kwa jabala tubali ayina abawagira kati ffe tujjewo tutyo side ezo kubanga nze ndo side ezo zonna ziri mu kulumwa yes bonna baafiirwa abaagalwa baabwe mama yafiirwa omwana ono yafiirwa mukwano gwe and ate nakufiira mu ngalo okuwanga kufiira mu ngalo okusinziira ku mboozi ya Tina yes okusinziira ku mboozi ya Tina omanyi omuntu otandika okuba omuntu ng'olaba eventually nagaa nti akoze ki afudde katukoze tuyo okumalawo blame ge kwanza kyessaagala kwe kusanga live ewagira tiimu emu ng'evuma live B ate bonna balwanira almost ekintu kyekimu justice ya Martin tiimu ya Tina kuba bonna bagamba tewakanya kuttibwa kwa Martin era actually eva nayo neewa n'obuki obujulizi yes iwe bali nnyo nti waliwo abantu benabeera okamanti nga kyemugamba nti noti Tina yakoze interview eyo wakola naye ng'awolereza taata we ekyo neŋŋamba nti no yandibadde aga nti yamutta naye wana obujulizi engeri gyajjamu yes naye agamba nti yamukuba paka we yakola ki we yafa era tewali abo mulala ogagamba nti waliwo eyajjawo n'ayambako so ŋŋamba kwega abantu ate munange nekuba nti ne clips za TikTok abantu ze balaba n'ajaji nga wano nti nalaba clip defense wagambira nti yabonereza omwana oyo ogwasooka abantu interpreting nti yamubonereza ku luno bagamba nti defense ali ku mada ezaba comments nga bo interpreting nti kuno Martin lwafudde defense lwasoso yamukubamu buggo buno okusooka kuba police eri ku mulimu nnyo gw'amaanyi enkoboyo omulimu gwa police gw'amaanyi nnyo kati bwe nalaba nga na message gundi comments zonna nga bo bakulaga nti Martin lwafudde defense naye lwamukubyemu kiki yaliwo enjogera ya defense asibo yava nti ate yasoose omukubamu mbadde bagamba yewaddeko obujulizi kati oyo akola emmere ya hoteri akyali ayaki agende mu uniform ye ya yellow kati webuzo tusanga ku internet ate internet yomu alina version y'abantu balina mixed feelings ku internet kati waliyo ffe abatava ku mazima amazima negaba galiko bwomu nze ndi ku side ya Martin alina okufuna justice enjawulo kaji njawukana n'abantu nti buli yalina omukono mu kufaako n'owa wali gwenkana ng'akawuka aherodinga responsible kagigaba kale ebyo nno sofa we biri akiri ne anti kati agwali naye yanteereddeko obubaka naye njagala okwebaza omwami lwakuba tesinaddamu kufuna message ye wano yampandiikira nga nsaba kuweerera mulenzi aliwa adda ku Tina oyo yali anyumya oyo
wampandiikidde taata ng'onsaba tulabe engeri tusobola okuzza omwana oyo ku ssomero. Awo kyakabi nnyo. Kakati wabyo tugenda tufunamu kubanga nti ne bano abaana betaaga obulamu okuzza. Abantu kye balina omanya nti obulamu bw'omuntu omulala ogenda tebugana babalala kola ki? Ekyo kyo bantu balina kyo balina oba bakyagala okuwulira bati batagala kiwulira. Banakitegeera bulungi tebaki misinterpret. Whatever. Era mulimu abajja okikola ki? Ndi Simon n'afiiridde omwana era kati ali mu kulya mmere. Engeri kirimu okufa olayinza okinterpretinga nti omwana w'abandi bamutta bo bagamba nenwe obulamu bulina okugenda mu maaso. Your life erina okugenda mu maaso. Ekyokubiri kirwagala abantu bategeere katugambe mu mbeera zonna ku version ya maama nti Martin yava waka. Martin bwe yava waka ekyamazima kye tulina okukkiriziganya nakyo yagenda ewa Batina. Ekyo no doubt. Waba yagenda ewa Batina yasangawo baganda baani? Batina. Taata n'akozesa obusungu oluvannyuma lw'okusanga Martin wa. Omanyi kye nanenya omusajja oyo. Kalo nnyo. Taata n'akozesa obusungu oluvannyuma lw'okusanga Martin wa ewaka. N'akola omusango ogwamutwaza mu kkomera paka nakaki. Paka kati gy'akyali. Naye mu process y'ebikolebwa ebyo waliwo abaana 3. Saagala kwogera ku Tina bigambo binene. Abatalinayo kye baali bamanyi nga tingakozesa version ya maama. Kubanga abali ku version ya Tina bo basobola okukita understanding. Kati bwe mba nnyonnyola nga njala kunyonya abali ku side ya maama nina bannyonnyolera mu version yani ya maama. Kati bano abaana abasatu Martin baasanga ewaabwe taata n'anyiiga n'amukuba tebalina musango. Tebalina. Ne ku kyali kimuleese tebakiinaako kaki. Tebalinaako na kumanya. Kati kitegeeza nti abantu abo ekyamazima bo beetaaga baddeyo kusomera bakoleki. Obulamu bwabwe buddemu butambule. Kubanga ne bwe twandibadde nga tugamba nti akuttisa ekitalo limuttisa kitala. Era si bandibadde exonerated. Bo bandibadde exonerated omusango tegubakola ki? Kubanga kazza musango akola ki? Waali. Kakati awo nze bwe nfuna agamba nti njala kuzza Alex ku ssomero. Of course oba omuwero kaminga. Ate ne mbategeeza nti waliwo n'abaana abalala bameka? Babiri. Abaana abo balina ekizibu kimu oba 2. Breadwinner ali mu kkomera. Maama ennyonyi yakagirinnya contract etandika butandisi. Kyokka ate ne deputy maama ye Tina kati ebizibu by'alina ali traumatized. Takyasobola kuyiiya nga bwe yali ayiye. Abaana bano beetaaga okugenda ku ssomero sinakindi kisulo. Kakati n'asalira Tina omusango. Nze simunenya kubanga emboozi nga bwe yagiwulira yagitwala nga bwe yagikola ki? Nga bwe yagiwulira. Naye ate bano abaana oyinza obatababaako na musango. So kakati omukulu oli kyovulanga kugambye nkwebaza yangambye toyogera linnya lyange naye lwaki mwebaza nti Alex bw'agenda ku ssomero. Abaana omulala nawulira ye Babbi waliwo n'omuto. Kati naye ate aba 2 bwe bagenda ku masomero ne basoma. At least bo obulamu bwabwe bweyongereyo butambule. Ate bajja bba baana balungi kubanga waliwo ekibi ekyali ekizzeeko ewaabwe nga bakiraba n'amaaso. So yenna ali eyo ng'owandyagadde okubaako engeri gy'osupportinga abaana bano ekintu kyokka ekigenda okutwejjeereza kubanga naye tunayogera ebigambo omutwalo bisuula enkuba. Ekintu kyokka ekigenda okutwejjeereza is kukyusa bulamu bantu. Yes. Kubanga abantu batuuse time nga bakyasobola kutukuba kusupportinga abaana bano ne batandika okutukubira technicalities. Saimu watadde mayina mu kamera. Kati kyokka ekijja okujjayo amakulu bantu bano balweri nga tebakyalina kye basobola kukola kwe kusupportinga abaana bano obulamu bwabwe bukole ki butereere. So I'm kindly requesting bwe bali bonna ne yennyini ne Tina naye wakola ki? Waali. Bakansalazi bo Katonda atuwadde omukisa twebaze. Babafunise. Bakansala bo bangi. Access schedule kati zezi. Nanti kati anti abaganda aganti obusaasizo obungi businga obuyambi obuto. Obuyambi obuto businga obusaasizo obungi. Kati bagambe ntina n'abasaasiddeko bakola ki bamala. Kati bakansala bono kumanyi counseling esukka okwogera n'omuntu
counseling oli ajja okujjanga yagala kusomesa on how to move on yasobola okujja okusomesa on heartbreak bintu bingi so ba counselors bo banjawulo also ogamba oli how to move on asimbudde atya otegedde bulungi oyagala moving on okusoma njala tufundikira emboozi ogifundikira naki emboozi nti abantu bayiga obugumiikiriza mu nsi sayimu tulina omanyi kikufuula ow'amaanyi engeri gy'okwatamu bikunyigiriza mu nsi muno nti one taata w'omwana oyo yali yakwata dda Martin ewuwe kati senga yafunamu endowooza ey'omukaaga kuno lwamusanga ate yayita mukuba yali amuyita n'amutuuza wansi kiki n'amugamba naye ggwe oliko ki nkulayira utuufi omwana ono yali openinza apo eri omusajja ono naye kati omusajja olw'obusungu obungi kyoba nakiganye nti abantu bayiga okukola abantu baddeko obusungu abantu banyiize nnyo kubanga bwosobola okugula emmotoka neggwawo muleke ekirungi omwana wamukebezaako nga mulamu kuba yewala egiwandibadde osooka okukola ki kuba omwana niwaafuna olubuto okufuna olubuto si kufa life can still move on kakati omwana omusoosi n'omusanga incident esooka omubonereza boddamu n'omusanga gwe tokirowoozaako nti either alina ekikyamu ku mutwe oba alina ekizibu ekirala kuba ffenna tukkirize bannange nti sema okusangayo omwana okiringa kubanga musajja kusanga wuwe n'akubonereza ero sio nonna nejja noddamu era n'ojjawo so okumubuuza ddala kituufu ki ng'omusajja ayinza obba alina kyabanja mukyalawo oli mulogo oliko kiki ko abantu bingi ebibuuzo bingi bakola ki kale omusajja oyo Katonda yamumma sense eyo ye n'alowooza nti bamujooga buki kyova kyegana nti ebintu ebimu bibaawo nga ffe ensonga gye tulaba ebibeezezzaawo ndala kuba eri munda kati kyekyali ku Martin ti abazadde obeera naawo omwana akoma mu kkubo n'omukuba emiggo naye sooka omutuuzo lwaki ddala akoma ku kkubo nange nkooyo okkuba ajja kukugamba naye sigenda kusomera kubanga mansita gundi ankuba ng'ate wandibadde wagenda dda noyogera ne mansitoonako incident emu taata wange yali awo yataata wange omuto najja namugaa naye aji baaba ekyamaze toddamu eno ttamu toteekayo ssente byensoma sibitegeera naye nga mukubye emiggo obutatuka ku bbira ali awo yanti yalowooza ku ssente ze zokka ku ssente ze naye yajja n'amugaa nti baaba nkulayira kati njagala kukanika eno ttamu tonteerayo ki toteekayo ssente zo Logistics and outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Nti omusajja ono however much nti abaana si asoose kati no yabadde abalabiranga yabazimbira n'akayumba eri abalabirira mu muzigo. Waliwo omusajja omu yakuzizza omwana naye ng'agenda naye gy'agenza okuzimba. Bw'agenda ozimba omwana wakola ki? Kati omwana mukulu alawundi ali myaka nga 13.
kati omusajja ono simanyi obusungu obwettumbiiza obwo omaliza bukostinze oyo simanyi nkuziza mwana ng'odda ku mwana wange gwe mbonaabonedde naye omwana oyo gwamuzaala ng'obunene kwekyo omwana oyo gwamuzaala kati wagendanga naye okuzimba wali oyagala mulekera ani eyamuzaala ate tusooke tukkirize nti omwana ye agenda kwagalwa kati kankule ndabyeko cases za defilement oli abatannamala ekibonerezo ng'ono ali lubuto gwe wasibirako era ndowooza 70% oli agenda omala ekibonerezo ng'omwana waliwo yannyumizaako yasirisa omulenzi olw'okwagala muwala we aba omulenzi tannatandika na kibonerezo ate tanaddamu n'akwata omwana ow'obuwala n'omulenzi omuki omulala n'agenda bannaye kisobola kudda kusiba mulenzi nga waliwo n'abalala bennina okusiba omulenzi mumuleka akole ki anti kwesezi ezo zaba zifane nti ebiseera ebisinga oli agenda omalayo ekibonerezo ate okusanga ono azadde oba nga bamuwasa ebiseera ebisinga kizibu nnyo oli ne bamukwata defilement n'agenda n'asavinga n'akoma ng'ono tannazaala kizibu nnyo sayo anene n'omusango wa defilement muwanvu ayinza ozaala kwabinga after 20 years talwanawo sayo waliwo gwe nalaba bamusiba yamalayo emyaka egi ng'ono ayonsa ng'ate olubuto siwe kati ono kitegeeza awo nno ne gavumenti erina okukyusaamu etteeka eryo nti senga ono bw'azaala oli aliyo yakolebwa atya kubanga bansiba kujjula bitannajja ate ono yabijjudde kanale ensanze waliwo abijjudde avuna kubijjula abitaddeko n'enva kakati ye awo etteeka lino constitution yandibadde nga lidda justice kale ono wazaalira emyaka gy'oli wegikoma ali bayinza okugaa ntukuvunaana kubanga yalyako anti yalyako akaliddeko mwoyo mulondo anti yes ono tukkiriza asibwe kati waba asaliddwa emyaka 7 ono wazaalira we pa n'oli afulume nyatambuza obulamu omulamuzi yandibadde akateekangako anti ono mumusibidde kusoma ate naye okusoma era takukoze eki takumazeeyo kati n'oli ateebwe olaba injustice eryawo oli mu kusaavinga ono ali mu kwonooneka ate yasibisa omuntu mugamba gwe baŋŋamba omuto wakyankola bw'atyo kale njala tukozesa eddakiika zino tugende ku mboozi endala waliwo nakoze emboozi ne Kasuku oluvannyuma lw'okugenda mu State House namuwa $5 billion social media ekutta omuliro ababanja Kasuku sente zaffe tuwe sente zaffe balina sente zaffe Kasuku weererere balina emboozi nagirabye olutalo lukyagenda mu maaso badde jazz with jajja ye kyekigambo jazz kyeki nyumya ne jajja jazz nyumya jazz we are jazzing kati jazz naye proverb egamba nti jazz kwe ekintu ekyongeremuuko kikutegedde onyumya ekyo naye ng'okyongeddemu nga singa bwe kirina okuba kwe kujazinga kino kizimbe kyekikwe kyakuttwamu ekyo si bawala bwabo oyo ono waffe onowaka oyo aliko live ate ndaba waliwo omuzikiti ononoza buwarabu bano baddugavu bano badde engobe nnyi nesiwaawa amanya agali ku live kakati mbadde nkunyonyola ki kigambo jazz nti kunyumyamu naye nga kwongeddwamu si bye birina okukola ki okubaamu kakati sente ezo zirabasayo tulina obuzibu omuntu nabe mwagendeddemu n'abayimbi nalaba ati babuloga ate nga mulimu n'abayimbi had nti appointment yabadde yabagundi ba tiktok abiki ate nendabamu n'abayimbi ba tiktok kira kaliwo omuyimbi ali mix nga tiktok ng'ate muyimbi nawe kireka weebali bwetolalabyemu anti ze kugamba nga we natandise gye niyinza okuba nalabye ebirala nga ya mulundi guno nalabyemu amixing abayimbi bali mixing ndowooza abamu abantu amixing eno tiktok ng'eno muyimbi ate nawulidde nti meeting aba youtube na tiktok walabyani
nabyo wali wabona wenviri ezaki emyufu ne tujja ku bilioni 5 empapula ezo nazirabako signing bilioni 5 anti empapula bazeeta naye ng'ekizibu kye balina tokukiriza kusomamu Sente ekizoyogera ku Musitafah totabula se gamba z'abagundi abo sooka ompulire emboozi yo n'akutereza nontereza kakati Sente naye nga ekiwandiiko kiriko pages nga 40 naye nga tukkirizibwa kusomamu oba nze gwe batakkiriza bakola nga tusasoma wabweewo nze ne bagamba mba temuzikiriza kusomamu kati weebuuzeemu omanyi President Museveni alina enkola ye eva abeera mu maaso ku bantu badiringa nabo bulaba nga wazirabadde wayiseewo omwezi nga gumu emabega kati ezo empapula zeza bilioni 5 eza peace mutuuzo kati zino zize zine 5 zine 5 za president ziri za peace mutuuzo kati mbadde gamba buli President Museveni wa buli abantu bonna badiringa nabo abasookayo mu maaso abasookayo wa maaso era bulabanga omuntu ng'amuyisa kubako tukwabadde kuteesa abage bagenza kunyumya andi mugenda ne mubuuza president ebibuuzo n'abaddamu kakati awo twabaddewo mulamwa era ono gwe basuubiza Sente ye mutuufu kasuku ye muki ate bano bamukwata empola so family nga bwogikola bamukwata ki kubanga wedda byonna byempulira kasuku gwe bategeera eri gwe bategeera yalina namba ezikwatwako eri nalabeka gwe bakola ki kati bano bamuyambe nnyo beyambe nnyo bamukwate bulungi ebyokuyomba babiveeko baba baagala kasente kubanga yagambye Natasha yagambye kasuku interpret for me sawudde omuntu gwayita linnya samuuliddeko ku bonna abakoze tolira obwedda asinga bannyonnyolako bunyonyozi nze gundi yalemu egindi nze gundi alina gundi yakona naye wedda ye kasuku yo gwe mpulira ki kasuku you collect that for me interpret this one for me era balina okwekwata kuki kati no ze wale yange weeri nti abaana balaba aba YouTube abasajja babakyala ne bana ba bilioni 10 bagenda sigala banako abo tebalina kukwata ku Sente se balina bakola kintu kitavaawo sisi ogezaako tegeeza anti no wa bilioni 5 bazigabane era the next kisanja not even kati kino kinagwako bagenda kuba banako abasembayo anti kankubulire nyonyola si basoso ofuna Sente ate ezo teziriko garanti nti ofuna mmeka kasuku zaana yagala zaana akola ki kusinzira ku maanyi go sibwe bandi wano nga kubira nti sayima akakaddeko kaaka kakati toyina nnyo ate kukuba nnyondulu kubera tebakumanyi nnyo kakati nkuki kyenkujjira nti ababadde balina kukolebwa kintu kitakwatwako kujja kukola tambula kola ki wabagulidde ettaka ne batirawo studio ne bakolerawo content waabwe neki n'ebikola ngowe twalina national theatre awo nga internet kweri anti kati gwe balina bani excitement olukwata ku Sente bagenda kukyusizawo apartments bagule emmotoka empya ogenda balaba ate olaba musajja mukulu Abitex yazikwatako nomanya nti azifunye n'agula emmotoka empya kati ate olaba n'abaana abato nedda tubeere riyo omusajja oli omukulu agenda myaka ekimeka bwazikwatako otegeererawo nti yakoze eki emmotoka ekyukirawo kati saasira zino embuzi kakati nti badde balina kukola ki gavumenti bwe badde ng'eyagala nnyo bayamba olukwawo nti yabadde bayamba ebuukinga abakozi b'akalulu kajja anti kati kankubulesa nnyo gavumenti ogiraba buli bantu abano bonna bola beeyitaawo ebeeyinamu abasinga amagezi bantu gamba nti bagenze nnyo nti bategeera eno gavumenti ya Uganda buli okulaba ng'oli munafu eba erinze lwena kukozesa olunaku olwo lwate lunatuuka buki butuusi naye nga eba erina okukozesa kubanze kati leero mpiso babadde nga buli omu ali ku kimu kya Sente kuliko yadde ali ku bantu buli omu ali ku kimu kyakukwata kuki kyova olaba wedda buli afuna akazindaalo akaabayo ekizibu kyekimu ng'omuntu
Era tutandika emboozi Kasuku yaŋŋambye. Ebyo tugamba nti tuliba abantu. Teri wa bisolo. Bonna b'abantu. Nanti kati ate ffe tulimu. Nze Simon Sente erina weetantuusa. Erina wetakola ki? Nze okukwata signature yange ogissa ku lupapula. Onnyonnyodde nnyo nga it's beyond monetary terms. Okukwata signature yange ogikola ki? Kubanga ndabyeko bebaziwadde ne kati beeyaguza lujjo. Staff ebigambo ng'okozeseza bingi few moments later nga mbi. Simon, nze okukwata signature yange ogiteeka awantu. Kiba kisuse ku ssente. Sinamanya kyokukola. Kimanya lwansonga. Buli kiwulira. Tokaaba Simon. Byonna bigenda kuggwa. Wadala bakola studio. Anti kyetugamba. Byonna bigenda kufuna mmotoka mpya kwabo. Anti Kasuku yalina ssente. Ssente ziri. Walabe gwe bayogedde omulala bazikwasa. Naye. Era nze nkugamba bino ssente zizokwa zigenda tutula ku akaunti yani ya Kasuku. Kakali kitegeeza kyo olina okukola ennyo ebimusanyusa n'okuba loyo. Kyova ne mu kakiiko yasembeza abasajja be. Akakiiko kali kaali. Nawulidde ntambiye mwogezi. Shalom bamuwanika. Naye. Ebyo byambu. Lawrence tufune ku ssente naye nkwe ku kyobumyu. Nawe kyova laba. Abasajja buli omu asika banne. Sente ne Jenkins zibali. Ngambulidde ku voice ate ya Sente ne Jenkins ya Jenkins ne bati nga batagitegeera. Abo tebali kakiiko. Naye okulaba yeteera Sente embi. Batandikidde okuba Shalom omuwanika omukubamu ebituli. Balina obbimukubamu. Ojjukira ka statement kalo yayogera ku kooti. Bakomerezaawo awo. Nti ono gwe muwawanika tabukoze eki? Sitegeera wabwa kati oba ebifo babigabira ku kusoma bakiki? Kati yaleese basajja be. Kakati nze kugamba nti obanga nga toli YouTuber tova kyanja najjeera kisaasi. Sente ezo zigende Siro. Toli YouTuber tova kyanja tova kisaasi. Sente ezo zikole ki? Kabuma Busaabala Road tujja twebaka. Sente zaawali. Sina hindi liwadi ya Kasuku. Naye nga omanyi nti abakuliraanye okola ki? Okuliraana omukulu ataddiza. Kubanga tusinagamba nti jjajjaawe yafa. Ekyo bali abakulu ne bakikola ki? Nakimanya. Nti ali mu buyiniko ow'ekitale nnyo. Yeetaagamu wano ono ki? Annyonnyole ebizibu bye nga mulekwa. Ako ne tukawulira. Abo tebakwasa ku ssente. Abalina bakolera kintu oba bazimbidde bagulidde ekifo ne batera mu studio ne equipment ne bajja nga bali recordinga waka waabwe ne bakola ki? Ne batambula ne bagenda. Nga kiki kyakutunda. N'oba wakisese ku muzira bagenda kugutunda. Naye kati obuzibuzi bw'endayo mu ssente zigenda okujjako buno. Bonna bakaayana kwakati olutalo lw'ensooso okulala luli mu TikTok. Olutalo olwannamaddala lugenda kubeera wakati w'abasayimo ne Musitafah. Nono lw'amaanyi. Kati ye coalition yeddako betujjako akantu bagenda kwekolamu ekibiina nabo baveyo bakakasega president nti abo boolaba wetutali nabo tebaliyo tebasobola kubeerawo ati osooka ondabira ezzigido era entalo zikyali n'abakamera bagenda tuuka beekumemu omu nabo bakola ekibiina asange abakamera gambe nti oyo Simon nze senga mbiteekamu bbulaaka temujja biraba kati wetulaga gwe teweewuunye nnyo lwaki bali aba bagobye mu katale babagobye ku nguudo tewali yadde omu gwe baayise bano bakayitwa emirundi 2 myezi ng'esatu ebiri nti oye owa gavumenti ekyabala abookinga abakozi be agala bagenda mukolera bira kati kankubuuze Simon nga basalineza wali ssente ogenda tandika kwogera ki nti gundi akoze wuyo oluguudo era nja kujja wano naawe obirabye tandiko owatoli anti omuganda ninako enkola wano nga ntudde mu kamera neefudde serious anti waliwo kye bayita kati mu Luganda oli mu kujejemba seka okwata omukono gono ogusayini nga ali ku ssente noddeena ate nodda oba oli ku black mail olwo ng'oli double dealer andi ajja kugamba
bannange weba gavumenti yayiseemu nga yeeriko gondera gavumenti eriyo gye yagala kusange ku muntu ayagala ssente n'atalina bigendererwa. Nze saagala ssente ezo kuba kimanyi Musaffe kigabo ky'okitinga kinene si kulimba tuyagala ssente at the expense of others. Kati ate kankubuli ekintu kibi nnyo. Omuntu aba anakuwa ssente tazirangirira mu bantu. Kyova bali abategeera bati bazibaweera mu bantu. Walabe minisita go baziweera mu bantu. Oza go basinga okufuna. Walabe permanent secretary go baziweera mu bantu. Go baba bakulaze nti gono amaze okugulwa. Ontegedde bulungi kubulira nti value yo awe bagibalira kuba teri abagayingira mu bantu ng'ategeera nti ogenda omanyi ssente gono permanent secretary zaafuna era omala kugenda mu bitabo kati ezo ez'okuyimirayo bati bagaye nti gwe Simon no that is humiliation. That is siteeseza mu bantu bwobanga ogenda obagayininga ogenda ng'otya togenderanga mu congregation buli omuntu wakuyitanga obbaga era bw'olabiranga omuntu olina kyakwagalako kukuyita tutuula wano wemanya alina kyakwagaza ekyaddala akakasa ne value yagikola ki ne kasita agamba nti Simon mu general ensi awo toba mulamwa era bano gayi babuukinze bakozi ba 2-3 mwega ati gwe weewuuma abo si bakozi si bagenda okusooka okufuna ssente mu gavumenti bebe kulo walimu leko ngazifunira mu kamera kenzo walimu leko bazimuwera mu kamera bano bagenda musinga okufuna nendo za ssente za kasuku zifaanagana kuneza kenzo eza billion 3.2 twazitegeerako naye bamuyita mu jazzi wategeerako nazitegeerako kati wafuna leakage kiwaze nti official siwe kiri kati kwakaza nti kiri official nti kasuku mwade billion 5 nali nakabule mu yakoze eki onaba malisi go bakuteekako malisi atatya ati zo ngama nti ndidde namanja agenda kujja Pezi yada ino oteka mu ssente mu sako n'atayogera yaba afuniramu wo kulaga nati naye mutuufu omanyi gagandi omusajja omukazi omukadde ekimwagazi omuvubuka kumutegeera yeerize gomulaba mwati naggwamu nkyasitula abavubuka kyebabagala nnyo okutambula nabo bagala omukazi omukadde n'akuleka ewaka mwina kuba muti kwano gwange yaŋŋamba era omukazi omukadde oyagala okugenda out sooka omuliira omulondo mugambe bebi wetunakonja basiina maanyi kakati bano gavumenti kyerikese kiwalinga future yaayo nti ye ebala ebigenda mu maaso tulira ku global wise ontegeera kyekiyisiza bano amangu ne batalinda basomesa ne batalinda baani nti ye waki mutukembe waki mu comparing aba YouTuber ku basomesa no yesayo comparing aba YouTuber ku basomesa waki mwamuba ba mutima mubi ati si mutima ati fe tubalira wano Simon gwe obalira nti government erabe ekigenda mu maaso global wise eyagala ki eyagala publicity ontegeera bulungi oba nti bulijjo ekigenda mu maaso ibo bakikola ki bakiraba kati eyagala abasajja byayo eŋŋwaŋŋuli nga oyalaga banga NUP weeryawo nti ebina beemanyi nti gye bimuwonge oyo kyonna ekigwawo Keke TV oyo kyonna ekigwawo tatuvaako kati gavumenti eri mu kukola bikonge byayo nga byamaanyi ku mutimbagano anti global wise ekiraba ekigenda mu maaso bakira kiri atabaala kakati owamusiru nnyo obutafuna backup y'abano boogezi nti video bwefuluma abagikomentinga nga bagirungi babeerenga 100 okitegedde safe ndabayo kyenkubalira tonna kitegeerera kitegedde naye anti gwe mu byonna nga gundi tennaba kufuluma cabinet tennafuluma okulayira tekunnaba bwaki bano bayitiddwa immediately gwoza kuzannya mbuzanyi bwaki ajazi yaba ne badde agenti anti no yajja waliwo eyafika luli nakuno bongeddeko n'ebirala ebirerya waliwo n'abatayogedde of course bawerekeddeko kakati gwe lwaki olowooza bano bayitiddwa mangu nnyo golooza kyekizibu ekiriwo kati mu Uganda ekisinga kwogera n'aba YouTuber ba TikToker
tontunuulira butunuulizi mbulya answer gwe essaawa zino state ya Uganda balankuddemu ki Anti- nze nagambye nasobeddwa dda Aha. nawulidde biliyoni 5 kakati state bwe tuli gwe kyekizibu kyaffe kati ekisookerwako kati essaawa zino kitegeeza ki nti ono abayita abasinga okutegeera eno gavumenti ya Uganda kasite okutegeera ekuzwa nti oli afuta mane ssaawa eyo eba tennatuuka kafuta mane kanenemu anti Simon. teri atakolerera se ffenna twagala ssente yesebo but tetwagala ssente at the expense of ebizibu by'abalala Musitafah obuzibu mwina mutabika ebintu Tutya. tuliriwa anti ffe tugamba omukazi kale otukkiriza olubuto alufunye naye lwaki alufunye mu sayimo olese sente bazikulemeseza ontegedde balanzo zitabiikiriza ffe tukkiriza nti omwana olubuto alukoze eki kati enjawulo weeri bemanye abaganda balinanga enkola yaabwe nga obeera ne mukazi wo n'ayenda ekyo kyokwenda kya bulijjo kati omusajja ategeera omuganda ngodde mweganoga nti kati ekikuluma ayenze kwani waliwo gwayendako ng'akuvuma buvumi nkazi ayenda ku musajja ng'avuma ggwe nogamba bannange okwenda yandyenze naye sikuomu waliwo gwayendako ng'omanyi message akusindikira nti gwe nogolabanga atategeera akusinga wamunawe omuntu wagendera okwenda gwayenzeeko aba akusinga yes kakati kati kyetwebuuza nti ba YouTube ne ba TikTok kyekizibu kya Uganda essaawa zino ekisookerwako nga ne kabineeti ennafuluma anti naye olajja kugamba nti ku bintu sectors ezibaddewo digital media mpya osanga katuvudde mu kalulu kano president akizudde nti kyandibanga nayo sector weri yetaaga okudduukirirwa nga olaba nga yeesookerwako ye one jazi yasooka bye baasuubiza byo byatuukiridde teyasuubiza kubanga yali mu campaign kakati gwe waliwo abaasaba n'abategeeza nti kamala buva mu kalulu kakati yazzeemu n'abawa oba era bazzeemu kusaba buto kakati nze gamba nti awo ekizibu kyawo gavumenti yo yasooseeyo abasajja baayo bano baperegeesi baayo ye ekirabo ekitambula muki mu nsi naye tusobola okukola omulimu guno nga twesambye gavumenti okirowoozaako nti kisoboka si kugyesamba naye nga si kugijjamu ssente wabula kubakolera byerina okukola anti oyinza okugamba nti gavumenti nga bwe restructuringa bwetereeza mu nsi muno buli wosoma economics giveaways tezigaggawaza teri agaggawalira mu giveaways nti bonna kyovala nti bonna bakontinuyi nga bakyasaba gwe nogolowooza nti aludde mu gavumenti ng'asaba busabi era amaliriza akyakola ki akyasaba era bonna bagenda kufanga banaku paka nga gavumenti era ebongedde ate nkulimbe nedda anti wulira Simon giveaways tezigaggawaza era tebakulimba mu economics tekiri effe tetwakisomaako ekyo nti onsi agenda kujja nga asabe wasaime olinaku azimba ekizimbe tekiriyo waki ekifula kyakusaba anti olya gavumenti banyambe kusapootinga support anti okusapootinga okimanyi basapootinga kitandiseeko ono batandise ku ki guno omulimu gwenyi gwe tukola kiki anti kikyotandiseko kyagala okusapootinga byobadde ogera tokyabiina twalakola studios ennungi tugule kamera ennungi anti kyegambye tugule amamotoka anti kyegambye temulina kukwasibwa ku ssente mulina bako lya structures naye si kukwasa ssente era mugenda kumala ono si 226 228 agenda kuba beeyaguza lujjo Katonda asaasire zijje myezi ng'esatu ena 228 bagenda kuba beeyaguza lujjo abuti bakwasa ku ssente bagaye badde tebakola balina bizimbe ki anti bayimira bwennyini ewa president bagamba tufuna okukola ki tufuna okufa siwe bagamba Naye Musitafah nedda nze mba nze siwayiriza bayimira bagamba nti guno omulimu gwe tulimu okukola ki okyetaaga give away then you're compromising yourself ogaye mulimu gwe ndimu okukola ki kufuna kiralu era atakoze ku guno omulimu si wakufuna you're the same person agamba nti ndi bubi era ng'obinyumiza abantu banene abanaku we babba akalulu no nze kutunuya cause kati tugende nakiriwo ekituufu ekisose kye ekifuluufu oba ekisembyeyo mwe bennyini
kyesimanyi muyimiridde muntu maaso ebigambo byo byoyogedde bigenda ssenyukira ababiwulira neffe muwangala simanyi nti oba binaaba birungi kati simanyi oba osazeewo abantu likes ne views zikusingidde ffe nze sirimba twali wano abasajja bemani bagamba nti guno omulimu gwe tulimu gufuna kiralo era tagukozeeko tomanyi bulamu bwansi bwe bukola ki n'okuba onojja n'ogamba nti ate ndi bubi okufa neetaagamu kaki ka support ate ku guno omulimu kati omulimu gukyuse nze anti sirya bigambo byange oba agenda nti nze sigini yange ogiteeka awantu mbambaze nnyo I'm not that kind of person agamba nti signing wano ne signing kubanga omala okugamba nti omulimu gufuna okufa guno ate n'okumala ogamba nti ate ndi bubi ndi bulala mu myezi gitannawera n'esatu kubanga byotunda siga nti bikubwa enkuba nti incurred losses kubanga bali tugambe nti anti omusana season eri omusana gwanjokya nnyo kakati neetaagamu season teyavaayo buki bulungi ontegedde bulungi naye nga gwe tugende nti omulimu guno gufuna kiralo era tufuna kati nze I don't contradict myself ate sente tezinsingira byange bagenda kuziba wasayimu gwe balinde ate sibe basoose waliwo ono gundi yatwala z'abaani ono katisi simanyi nze mmanyi alina n'ekisawo kyeyagenda nakyawo simanyi mba ndi awo ng'ate fiya ali kuli ku gundi sente zitambula nti nankani awo motoka biki hoteli za bbeeyi tobimanyi sina kyemmanyi kakati kyegamba nti abo bali sente naffe tubasabira bazituwe kuba bakwano baffe mbasabira bafune naye nga bwe tebabakwasa ku ssente senga gavumenti badete booking abakozi nga ddala eyagala kubakolerera ebaagaliza ebadde bazimbira studio nga gojja buzi n'olikodinga kamera weeziri wali kubanga ba YouTube abanze bansobera ponde tebamukwasa masimu ali aba akyakwata ate ngendo bamukubira kakati bale mu okuinvestinga mulimu bainvestinga n'omusanga aguze bagula ebintu bitategeerekeka n'oli nomulaba nti zikwata content najja ati akasimu ate aba akyakatuuza ku stand stela n'akuba tiriri kakati n'obuzibu ne bubeerako oli ali kuki ate bagamba basebo ne bannyabo anti